osasula otya concert oba ekivvulu ku satisfyu.me. Ekisooka, genda mu ssimu yo oba computer obikule browser oba noonya ewali Google Chrome efaanana bw'eti. Kati wano wagguluggulu wano mu kabbaaka ku waggulu wano oteekemu ekigambo satisfyu.me nga bwe nkiwandiise. Onyige enter oba search. Website ejja kujja efaanana bw'eti. Kati wano waggulu waliwo login or sign up. Bw'obanga oyina account ogenda kunyiga wano ku login, wabula bw'obanga tonnaba kuggulawo account naffe. Account waliwo abamu abalina eza Facebook, abalala balina eza Twitter, abalala balina endala zonna, naye ntegeeza account kweno website nga tonnaba kuggulawo account n'eno website. Kati onyiga wano ku sign up ne weewandiisa. Olupapula lugenda kujjawo lufaanana bwe ruti, olujjuze then osubmitinge. Teekamu amannya go, erinnya lye erisooka, erinnya lye eryokubiri, username eneebeera nga nickname. Ofunayo ekintu kyonna ky'oba oyagadde, wabula lirina okuba nga lya njawulo kateri mulala yenna aliyina. Kati nze kanteekemu Roda owakabi. Oteekamu email address yo era n'oddamu n'ogiwandiika email y'emu eyo just kukakasa nti tokozeemu nsobi mu yo. Then ne tuteekamu password. Eno terina kubeera password ya email. Ofunayo password yonna kwe kasita omanya nti togenda kugyerabira ng'ogiteekamu wano ng'oddamu era ng'ogiwandiika kukakasa nti tokoze nsobi mu yo. Era olumala you submit. Kati olwo kiwedde. Kati ffe already tuyina account. Kati omulundi omulala gwonna w'oba okomyewo ku site n'ogenda ku browser yo n'oteekamu satisfyu.me n'eguleeta wano, oba togenda eri ku sign up oba register, oba ogenda wano ku login n'oteekamu username yo eri gye twataddemu wali, n'oteekamu ne password yo era gye twataddemu wali, no loginga in. So bw'omala loginga in, kati awo tusobola okutandika. Ogenda ku live event ekuleeta wano. No scrollinga wansi n'onoonya posta yo ey'omuyimbi wo oba event oba ekivvulu ekyo conference eyo gy'oyagadde gwatendinga n'ogikoonako. Era bw'ogikoonako ejja kukubuulira ebingi, ejja kukubuulira ebirala. It will give you more information about that event. Kiraba wano. So kati onyiga book now this button, epeesa lino oba neno wali amapeesa amalala erikulabikidde obulungi lyokoonako. Bw'onyiga book now bajja kubuuza nti choose currency. Kati awo choosing olondako okusinziira ku nsi yo gy'olimu ye payment method gy'oba ogenda okufuna. Bw'oba oli mu Kenya no choosing Kenyan currency bagenda kuleetera M-Pesa kuba gye basinga okukozesa. Naye engeri gye ndi mu kwogera Oluganda kati katulonde UGX ekitegeeza Uganda shillings. So tukonfaminge egenda tuleetera mobile money section. Kati wano ekulaga nti teekamu ennamba yo ey'essimu kwe bagenda okutoola ssente ezo. Atugiteekamu. Tugende mu maaso. So kati bansindikidde OTP ku ssimu eno gyenddemu, basindiseeko mu message just nina okukakasa nti siri mu kugezaako kutoola ssente ku ssimu ya mulala wabula ndi ku yange. Kati koodi eyo kangisome okuva mu ssimu yange wano eri mu message, bagisindika mu message ne ku WhatsApp. Message egy'emirundi ebiri. So mala oteekamu n'onyega epeesa egenda kuleetera mu message ku ssimu yeeyo gy'otaddemu ya mobile money ng'ekusaba okonfaminge ne pin namba yo. So bw'omala oteekamu pin namba ng'olwo omaze okusasula ekivvulu, olwo nga kiwedde era ojja kufuna receipt ku ssimu yo ne ku email yo. Kati ojja kwebuuza kati mmaze okusasula ki ekiddako, kati ekivvulu nkiraba nti abiki bwe bityo. So kankuweeyo ekyokulabirako. Kati eno ndi mu akawunti yange. So kati kino ekivvulu nakisasudde nga wetuva okwogerako wali nga emitendera gye tuva oyitamu maze ogiyitamu successfully. Kati bwenzijja wano ne nkinyigako ndowooza olaba nti kati kyogera birala kigamba nti I have already paid for the event so I can proceed. Kati wano onyiga proceed era ennaku ez'ekivvulu bwe ziba zituuse oba oyitawo buyisi ng'otandika kunyumirwa.
So wano system ejja kusaba oba wandiyagadde kamera yo tugikozese kusindika ekifaananyi kyo. Jjukira mu kino ekivvulu babeera bakulaba nga naawe balaba. And of course woba toyagala bakulabe, ky'olina okukola kimu, toteekako kamera. Still ojja kuba osobola okuyingira ekivvulu okukyakisesinga n'okulaba ebigenda mu maaso nga gwe tebakola ki, nga tebakulaba. Otherwise allow camera olwo nga kiwedde. Nkwagala nnyo tusisinkane mu kivvulu.